Executive Media. Focus, innovate, succeed. David Lutalo nkwagala nnyo webale oku acknowledging my talent nebi wayogera byonna bane nkwagala nnyo legend kwasinga. Tumira ku mimbi yasinga okutama. Ate lwakimba mutumira. Akimanyi abantu bamanyira Boogie. I know. Yes. Kimubeeremu. Ntumira abayimbi abagenda abafuna obudde. Omanyi owabeerawo mutaata kwagala. Natabako kyakikolako. Natakwagalira eyo. Naye oli afuna obudde. N'atuula mu kamera. Ne bamukwata nga eyina nonsense gwakwogerako. Oyo muyimbi abatategeera bulungi. Era omutumiddeko. Mfo kyokkola. Ntumira abayimbi abatudde mu kamera ne banjogerako ebi nonsense mwerere. But my talent. Stop being intimidated. Go and fucking work. Go work your ass off. Yes. Akayimba kakanyashwo wali otegeeza ki? Wotuukira noga nyashwo atalina nyashwo wali ogamba abatalina nyashi nti nno wo mulabye nnyo muswadde nnyo saakutegeera nali njagala bulijjo njagala n'okikubuuza wali omookinga abantu batalina bubina kati olwo luyimba olwo actually mwenna mwakifuna bubi abasinga bwe balowooza nali nduyimbira mmwe abatalina bubina mmwe baani igwe maama nali nsaasira mmwe abatalina nali nsaasira mmwe abatalina abo abatalina ng'ogamba wo mulabye nnyo no kalemi kankunnyonnyole nagamba the verse egamba ba kati style go wagyerondera oba management yo yagamba nti kati goyina kutrendinga bwoti nze yegerondera nze nyambala kimpaddembe sambala na kutrendinga nyambala kimpaddembe kolo mba njagala kwambala kimpi nga nkyambala mba njagala kwambala kiwanvu nga nkyambala but most times kubanga performing akosa nnyo energy kati nfune bugu mu mangu n'entuyana nnyo kati mba nebikiridde kiyitirira okwebikirira kwe kuli nga bwe nti wenyambadde webikiridde The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Baba wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fine. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Fall in for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. A-Pass, I'm out. Okay, kansubire nti mwasuze bulungi. So, this is Real Time with Mimi. Tuli wano ku Gibbs Bridals wetukolera ekisaasi ku White Horse Mall. Olunaku olwaleero ndi wano eno ntudde n'omwana ow'obuwala nannyini kawato nanyini figa, nanyini buli kimu, nanyini ddoboozi, eseeneekerevu Gloria Bogi. Tugenda kuba tunyumyanyumyamu naye nga bwe tutera okukola wano, nga bwatuddamu bwatutwalamu bwatutwalamu. Wanaaba atulimbye era tunaalabawo. Mmwe ng'abawagizi kuba nze ojjukira. Nze mba sirina bwe mmuga nti alimba, aba ndi kumpi. Naye kati mwabali ewala muba musobola okunnyamba okitegeera. So naye nga anyway program yaffe eno ebeera sponsored by tulina ab'emmotoka wano eno be bayita Senkuba Trading bali awo ku Lumumba Avenue. Genda wayagala emmotoka empya oba oyagala kuswapinga mmotoka yo ate obeere nga ovuga emmotoka. N'aba Gibbs Bridals kosa ECOP Photography and Videography. Tuli mu wiiki esemberera okubanga tulumwa wamu n'abakyala gender based violence. So buli mukyala yenna ali eyo osobola okubeera nga oteekayo akantu akatonotono okulaga nti olumwa n'abo abakiyitamu. N'aba South Africa twagala okubeera nga ate tutambula wamu nabo mu kala yaabwe eya papa gye baleese okubeera nga ate tubalaga nti tuli wamu nammwe. Omukyala bw'akaaba ffenna tukaabira wamu. Hello. Hi. Lwaki oyogera bwotyo ng'omuntu ali innocent? Kubanga ndi innocent. You are innocent? Yeah. Teri kisinga kukozesanga ddoboozi lyo. Omuntu bw'akuwuliraga n'omwana omuto baleese waaki ne bw'oba oyogera. Era ndi mutoloza twenkana. Nga ndaba otandikidde wala Gloria. Ndaba otandikidde wala eyo tetugendayo. Tekijja kunyuma bulungi. Tukireke. It is not going to work. It will work. It will not work, Gloria. It will not, my friend. Let us leave that. Okay. So, ng'oyambadde leero owulira otya? Nze okusenga waliwo empewo ng'enkuba etonnya gye nvudde ebuziga. Kwambala bwenti. Kwambala bwenti kutegeeza weather gye nva. Kati wano oba oyambadde ng'empewo nnyingi? Mbadde nyambadde, n'ebikiridde empewo nnyingi. Wano weebikiridde? Bambi. Kati owulira egenze? Tennaba nkyawula empewo. Naye oli otya? Oli bulungi? Ndi bulungi, nebaza Mukama. I'm successful, I'm blessed, I feel blessed every day. Nebaza Mukama. Wayingira industry ogikutte bwotyo ogiyuuzi ogize n'ogizeeri. Naye tukutaddeko amaaso aga.
Gwenani. Nena abalala. Emmotoka amala n'ogituje wateekayo wagifuna. Birthday wish. Nali njagala G-Wagon, but Mukama yatusobozesa kufuna Mercedes-Benz gy'olaba. Yeah, bafaani kyekyo basobola okumpa. Bafaani be baagikuwa? Of course. Bafaani bo? Yeah, through bookings. And yanguwa. Yeah. Oyinza tulowoozesa ekirala. Tugamba abafaani bo bo nga babbeeyi bulala. Kulikayo ebigambo obiwulira nti wakola BBL. Nkulike okubawa. Simanya ndi njaga kumanya nange gye wagikolera. Wagenda n'okola ebbeere, n'okola bambam, n'osika ennyindo. Kyekirala. Ebyo bye nalabako 3 bye baŋŋamba. Oluusi abantu ndowooza babulwa kye banjogerako ne batandika creatinga bintu byabwe in their mind, like amawulire of course nkimanyiza alina amasannyalaze amawulire gatambulira ku nze naye ndowooza mubulwa ekyokwogera ne mu creatingawo ebirala. Because this has always been me. Bina libadde liryo naye wayongeramu mbu. No, this has always been me and my boobs. If you check my posts, my pictures from way back, bulijjo bweriti. Bulijjo liri bwerityo? Bulijjo bweriti mutima gwambu. Bulijjo mutima gwambogo bwe gutyo? Genda okola research. Kebera post zange ez'edda. Olaba likyuseemu. Simanyi oba nsobola oddigira kebera genda ku Instagram yange olage post zange ez'edda. Omuwulire difference eriwo. Bbeere lyo lirimu ekintu. Yambuka genda ku page account. Gloria. Is this one? Yes. Yambuka ku post za 2023 eyo. Kebere. Yene motoka yaffe eno? Yeah. Keep scrolling. Toyina ekifaananyi kyonna ng'oyambadde. Ekikino. Obuninyoko. Ogwo ni kifaananyi. Naye bannange lumuyita tezirinettira. Ogwo ni kifaananyi. Yambuka. Tiwancheketi. Kulage okebere ebifaananyi bya 2023, 2022 olabe. Maama, ekikulu oteekayo nnyo ebifaananyi. Si bifaananyi, video content, tuli mulembe gwa content. Kitegeera. Bambi ne wano wayambala. Yambuka. Okay, this post was when? Let's see. 2024. Continue. Njagala mwogerenga ebintu nga mulina obukakafu. Si buli kye muwulidde ne mubuukira okwo ne muganira abantu. Continue scrolling and tell me the difference. Ndako wano ndabe lino bbeere ki? Lino nga siri ebbeere lyo. Lino nga si mutima gwa mbogo. Si mutima gwa mbogo. Because of what I was wearing. Kyoba oyambadde kye kikujjayo. Because kano kalaga. That's why I saw olaba. Lwaki kifaananyi kye njagala olabe ekyedda natera kituukako. Wali katono bambi. Yeah, ngenda nkula nakatandika okula nina emyaka 2. Pezeza emyaka 2 nkyakula omubiri kyova olaba difference. Eno birthday abadde okweza emyaka 2. Yes, mama. Tompita mama. Toli muzadde. Tompita mama. Sorry. Ndi manyi oli muzadde. Kati laba kana kafaananyi. Nakapostinga ddi? 2023. Obuninyoko. Ogwo ni bbeere. So ebbeere lirye.
ebbere liryo okuze bukuzi wamma byonna byange nkula bukuzi ebbina lyonze ndimanyi buli we nkula byeyongera bweyongezi ebbina liryo ipu yiyo newatu buli kimu figa ogiraba just tino neyongerako weyongedde mukono neyongera kukula bulijjo neyongera okukula kabina ijja keyongera ogejja n'ebintu we byongera okukula so esitole yavaawa eyogamba nti Gloria ava ku BBL wabiraba naawe nabiraba nze nkugambye abantu bakeera bukeezi ne bamisinga oba ne bagamba kati oba tumwogereko ki olina ekifaananyi kyewateekayo ekyaleeta obuzibu oba ndowooza wadde oba yali filter oba nali ngeze I don't know okimanyi emibiri gyaffe abakazi gikyuka oyinza okukeera ng'ogeze oba ng'okoze kisinzira engeri gye weefaako ne choice byoyitamu so Gloria Bugi talinamu yadde ka BBL n'akamu bwe kati tasobola nakakola because she's already mukama yampa mukama bamwebaza Gloria mukama yakuwa era tumwebaza nange mukwebalizaako naye ekintu ennyambala yogirowoozaako ki Gloria ennyambala yange sigirabamu buzibu kuba obugoye bwo buba bulungi era nga buli unique naye waliwo lwe bugenda hapa in the valley abantu ne bakiraba bulala kati nga lwo nali ku Serena yalisho ya lutalo lutalo mama we ngaali wali lutalo ng'atya n'okusemberera sayimba naye setulina luyimba wamu naye wali kati ngaali oli ku stage ye lutalo nga nayambala bulungi ku lutalo obulungi bwaliwa nayambala bulungi nnyo kyako omistakinze show endala yali yani show yali yani gye wayimba ku Serena Serena nakayimbawo oba emirundi ebiri eya lutalo ne Icon Awards yali ya lutalo naliwo Icon Awards saaliwo eya lutalo naliwo kale ko nagezaako n'ennyambala otuula eyo n'oyiiya kikyo n'oyambala oba oyina abakuyiiza ne bagamba akati brand yo eyina keepinga bweti of course nyambala ekimaking comfortable enkolagana ne designer wange bamuyita Kampala Costumes imugamba nyina show bwenti make for me an outfit novaayo just style yange agimanyi kati style go wagyerondera oba management yo yagamba nti kati goyina ku trendinga bwoti nze yagyerondera nze nyambala kimpadde mbisambala na ku trending nyambala kimpadde mbekolo mba njagala kwambala kimpi nga nkyambala mba njagala kwambala kiwanvu nga nkyambala but most times kubanga performing akosa nnyo energy kati nfune bugu mu mangu n'entuyana nnyo kati mba nebikiridde kiyitirira okwebikirira kwe kuli nga bwenti wenyambadde webikiridde kati nyambalako akantu nga kakumanga wano like you breathe wali ebbugu oyambala akantu kakomawa lingi nga wano kati wano oba webikiridde otujoze wano webikiridde nnyo n'amaanyi owulira ebbugu mulikutta obula okufa ntandise otuyana oyagala kujjako jaketi omwana Gloria bw'aba awulira ebbugu mulingi atuyana nnyo kyova mulaba ng'ayambala bw'atyo kati olina kano koboozina n'okutamamu bw'oti naye ng'oyambadde kimpi naddala mu comedy store ne tugamba wo abakazi bazze ne babba baabwe ayambadde olumu naddira bambi atudde ne bbaawe beekutte n'okutamamu Gloria n'okutama n'obabuuza is it okay ekikola nnyo mu comedy store asi kituufu just nti nno amazina gange routine sometimes yakutama no bwe mba nyimba ku nyashi of course mba nyina onyeenya ki nyashiwo nengikyusa ekitegeera kisinzira ku luyimba lwendi mu kuyimba akayimba kakanyashiwo wali otegeeza ki
wotuukira noga nyashwo atalina nyashwo wali ogamba abatalina nyashi nti nno wo mulabye nnyo muswadde nnyo saakutegeera nali njagala bulijjo njagala nokikubuuza wali omookinga abantu batalina bubina kati olwo luyimba olwo actually mwenna mwakifuna bubi abasinga bwe balowooza nali nduyimbira mmwe abatalina bubina mmwe baani igwe maama nali nsaasira mmwe abatalina nali nsaasira mmwe abatalina abo abatalina ng'ogamba wo mulabye nnyo no kalemi kankunnyonnyole nagamba the verse egamba banchawa bankola ebikyamu like it's a storyline nti nno eraga omukazi atalina nyashi kyayitamu mu Kampala ani yagamba watuulako nabo ne bakunnyonnyola yes kubanga nange kaliko akatono nga tekannageja mu mwaka ki emyaka gy'olabye emyaka 2 mabega nkalabye ng'okalina mulekerawo kumookinga abantu nza kubuulira nti nno omukazi bibaawo mpulidde mikwano gyange bagyogera fumanyi abayimbi tulinga ba MP we are voices of the voiceless nti nno tuyimba embeera no tuyimba embeera well of course waliwo abantu mikwano gyange tuyimba embeera abantu gye bayitamu abakazi abasajja embeera gye bayitamu kati nze nali nnyimba ku mbeera eyo ng'omukazi maybe tolina kanene nnyo omusajja wo n'akuleka oba n'akukitingako n'omulala akalina nti nga atalina nyashi ng'alabye like that's what the song meant wo wali ogamba ki baali bakunnyonnyodde kyottuukawo n'ogambawo nali sigamba like that like kubasoomooza nedda it's just it's a continuation just gaali flowing maziga bwe baakaaba nedda nti no bankola ebikyamu bankyawa nali narratinga story y'omuntu gye yayitamu tibamukyawa ne bamulekawo ne bamukola ebikyamu lwakabina lwa nyansho nti ennaku zino abasajja bakola ki bagala nnyo nyansho nga nnyimba ku mbeera eriwo tobiraba idi obeera wa Gloria mukwano buli omu akyogerako ku intaneti abakazi babeera bakuba emiranga ku TikTok ejaki nga jaki abasajja balekawo kubanga tebalina uwa oli mu nsi ki mu Uganda temuliimu omukazi gwe baliseewo lwabutaba na bbina mukwano teweekaza lwaki nzo nteekamu teweekaza because me am not binaless kyenjogerako kimanyi naye oluyimba olwo ddamu olurevising ogambe nti balekawo abalina amabina no that's impossible tolabye emabegakawo ng'abakazi abatalina amabina babawasa okufa bo okubawasa tekitegeeza nti tebabakiitingako ate n'abalina so bawasa abatalina bubina babakiitingeko n'abalina kati wano w'okutamiramu oba balaga kabina bwe kalina kuba gaba mazina kiba mood anti obujjayo bwembera ku stage I be somebody else abaani oyo oyo abaani ku stage aba Gloria Boge onani ono Businje Gloria Businje kyova tumanyi Luganda kikyo tegeeza nkuwulidde ng'olutamatama lwenjogera ludica olulwo terukwatagana so Gloria Boge akutamamu akutamamu ne bambi olina performance kuwa performance gye weetaaga gy'omusasulidde naye kano akayimbako kalungi akokubiri akaliwo ko tetukalinaako buzibu kaliwo kano kewakubye kali bakayita bata kano akayimbako akokubiri wancekeca Kampala abasajja b'e Kampala kati ng'olwo nalwo lwali lwogera ku basajja ba Kampala be bayisizaamu abawala nze mba nnyimba tewatumanyiira nnyo olwo ku mbeera eriwo kati olwo tulwagala naye ate era nakyo kyalimu ekyanyashi mu olwo oluyimba mu paati ki mu second verse egamba etya nalekeya obuzibu bwava ku nyashi yo alinyacha yote sababu ya nyashi yo kati nako obuzibu bwava ku nyashi enyimba nyashi zonna za mabina nedda nyimba ku
kiriwo abasajja b'e Kampala still mabina pagana nnyo ate ne bakukitingako oba biki byonna mbiyimbako nantera okuyimbako abakyala abasiraamu abataagalizanga ggwe nga sikwagaliza ki tonjagalangako balenda ba interviews ng'onkuba left right and center kati leero twesanze ng'akukuba kwambala nkugamba oliyambala ddi tukukyalireko onkyaliro okole oti tukulabeko ng'oyambadde naye noŋŋamba wano baweebikkiridde kati wano sambadde kati wano oyambadde naye wawe woobeerera ddala ng'oli lwali lunaku kyoba kate tulabe buguda kate tulabe buguda nze always mubeeramu bwekaba kampi always mubeeramu kaki akapale like kebakoleramu munda so temusobola giraba kana akapale kamo like omanyi buno nga busikati mpale oba buteeteeyi mpale nga mulamu akapale munda bwekibeera okay bulijjo nali neebuuza naye Zubedo ono nemukola ki lwaki tanjagala kati nkuwala neko kibugi nyashi kati gwe toyina nyashi tulabye nyashi abaana balina tulabye nyashi Zubeda buli lunaku we tutambula tulaba nyashi tulina nyashi gye twalaba juzi ng'ogituulako ne bakutwala nga kabina mukazi yali akalina wali ku arena ng'otuula ku kabina ke n'ogenda Zubeda kirungi nkwesange kati mbuulira buli ekikuluma nsooka ombuulire buli ekyakuluma nobeera eyo ng'okuba namba lwaki tanjagala amazima gatufuula baddembe tuvayo ne twogera amazima tugala ne Gloria leero bulijjo ayambala naye ate leero asussizza ne tukugambako naye nga tebeera bad energy tuba tukugambako anti abalala bayinza okwabba batya olimba olina abayimbi abali favourite botayogerako nga ba favourite botayogerako yadde ne waba akoze atya ngaani ngaani samwogera kati muwa amasanyalaze obamanyi poza amasanyalaze goyina mangi tuyaga gonoona obamanyi mungeyeze wano tugeyeza wano osobola okumunteerako obamanyi oba watya buti kijjeewo mbe bw'oba oyogera ku linnya lyange n'okutya obijjawo manyi wano babakangamu ne babasibamu kati mutiira ddala okufa kwogera ku muntu nedda mukwano kati teeka wano erinnya wabula ddeka olina ba favourite bonze bemmanyi kyokka bannange n'omwana asaaga bambi n'okiwandiika nga naye waali afuna ne shooko naga oyo nga yankuba no mazima gafuula abantu baddembe sikulinaako buzibu by the way naye w'oba osusse twoginze njogera ninga ayambala bw'ato naye leero yasusse naye abantu bulijjo people meant to talk kabe gwe ne wataba gwe nze abantu nabavaako ate nodda kuki nkola binyumira as long as ennyambala yange temenya tteeka byenkola tebimenya mateeka ngenda kukola ekinyumira ekinsanyusa kubanga abantu mujja kwogera ennyambala gomesi n'ennyambala era tebajja bula kye banjogerako tetugaye kwambala gomesi kati wano oli smart you're very smart thank you very very smart one singa bwoti bw'obeera kati wano bafanyi wange tebabyagala saa kwambala bweti ku stage bayinza oga oyo si ebuji kwetumanyi si bwewe branding anti si bwe bati bakumanyira nedda si n'ebyo tebanjagala mwe bati bakwaga mu buli obuntu bwo twali oba ogenda ku stage naye waliwo just lwokisussa n'oyuza n'akagundi k'omunda kano ka body socks nenkayuza n'okayuza nanjuza kaji ng'otulaga omubiri situuka waawo relationship yo ne David Lutalo eri etya relationship ki like mukwatagana mutya like are you friends oba muyimba buyimbi ne kiggwa nga bw'osanga abayimbi abalala oba ye mukwano gwo
ekyenjawulo? Siyinza nagamba nti oba mukwano gwange kuba tetwogera nnyo tulwawo okwogera naye muntu ndi fan we first of all. Oyagala nnyo music we? Njagala nnyo music we. He's one of the legends. He's one of abantu abalina amaloboozi agasinga mu Uganda. Mwagala nnyo laba the late radio yayimba naye. Like he has the talent, everybody knows that. Kati chobola nayimba ku concert ye. Anti kyembadde okubuuza nti omuyimbi ku concert ye yasalena n'ayita omuntu aba bamukwano. No, ndi fan we. I like his music, achimanyi. Okay. That's why I was there for him. Naye netufuuka bamikwano katono. Like si nnyo tekyogera nnyo, but ye muntu who advises me waba ndaba na encouraginga. Yangamba nga tanabyogeraku ebyo ku interview yangamba, you have a unique voice, keep going, don't stop, don't listen to Bazubeda abo abatakwagaliza, keep going, you're bringing the Grammy. Yangamba thank you legend. Bofuna budde naffe twebazaako abakuba kubanga kikuyambira ddala okweyongera mu maaso. Kinyamba kiki? Kati oba olina otukakasa. Okay. Balabe bo tobaganyanga kuseka. Kituufu. Oba olina otulaga nti byonna bye mwayogera tumale tudde tugambe. Twamukuba naye bambi muwala ayimba. Kuba nalabako awo ng'oyagala tukuba mu live. Batabani wa Farao bakola byonna kubagala. Watuwa live? Nabawa live. N'otukakasa. Ogwaffe gwakwogera ogugo gwakutulaga. Shades of Kampala bampita ne mbawa live ne mbakakasa era ne kati baagala kuddamu kunziza. Just nti temukkiriza naye nga buli kimu tujja kumala tukkirize. Oyina management? Yennyabo nyina management. Bagita Hit Boss Management. Manager wange Hit Boss mwagala nnyo. Keeko kowulye mu nnyimba zange zakatandika. Hit Boss. Anti kati ngeri gy'okwogeramu tuba tetukawulira. Anti mbanka yimbyewo. Oba okwogera ng'abazungu. Mbanka yimbyewo bamuyita Hit Boss manager wange mwagala nnyo. Watandika naye? Era gw'oli naye? Yes, gwe natandika naye gwe ndi naye. Yansobozezza okumpushinga okubakakasa. Yansobozezza okumpushinga like awakinze nnyo hard okulabanga mu myaka nakaweza emyaka 2 mweno November mu myaka 2 okuyimba nfunye emmotoka ey'okubiri the Benz afunye n'ebintu ebirala bisogera. Nego okuyimba ng'okufunyeemu mangu. Muna emirembe gyakyuka. Ebintu bye baafunanga abantu abayimbye emyaka 10 emabega si byasobola okufuna kati. Emirembe gikyuka nti nno olaba abayimbi edda
baali tebakola concert nga concert zikolebwa bayimbi bava bweru ne kati buli muyimbi comedian Zubeda buli omu akola concert ate najjuza ekitaaliwo emyaka 2 emabega emirembe gikyuse abantu kati Abannayuganda twewagira yadde era still twekuba naye empagira gye twewagiramu kati yali eyedda edda baali tebewagira bulungi ne streaming nti nno edda emyaka 2 emabega 3 emabega okuweza million views mu mwezi lwali lutalo kyali kibangawo ne kati tuzikuba million 2 5 bigenze bikyuka naye Gloria abantu speed kotambulira ndala mu management erina okuba nga erinamu ssente gundi yesu speed yo ku bayimbi booli nabo mu myaka gyegimu be wajja nabo speed yo ndala ate tofulumya nnyimba osooka n'okola lumu n'olutuwa ne tulubeerako n'olyoka okakasa nti tuluyina n'otuwa olulala nze nta ennyimba buli mwezi guno omwaka ntadde ennyimba buli mwezi kebera ku YouTube yange nanti zize tusinga okumanya ziba zikubye hit oziconcentratingako naye kyenjagala okumanya gwekikola otya okubanga mu myaka 2 olina emmotoka ey'okubiri music atambula views ozifuna naddala bookings ozifuna banno bye batafuna booking endorsement companies brand influence for companies management yefaayo oba nawe kennyini oyimukiramu management first of all Katonda buli omu alina ekisima kye buli omu alina emikisa gye so nsaba nnyo Katonda ebyange n'ebimukwasa yabinsobozesa kubanga buli kimu oyinza obeera nakyo naye era n'otabeeranga bwendi Katonda manager wange hit boss nange okola ennyo buli we mundoutinga buli omunjogerera buli omubikuba nga we work harder times 10 towulira nnaku nga tukwogerera eyo you just motivate me awo ogenda tutambula tukwogerera leero enkya n'ogenda mu comedy store tukwogerera nga gwaliko naawe obyagala era waliyo n'obeera nga tobyagala sibyagala naye sina kyakukola ye industry gyendimu ye business gyendimu weetaba mu mazina g'enkima emikira girina okukukoonako so management yo bambi yeebalire ddala okubeera nga bakutambuza bulungi so far so good so ng'oggyeko okuyimba okola mulimu ky'omulala teguliiwo mu kuyimba mukama ojja ssente right now nakatandika okuyimba myaka 2 gy'ogambye November noweza emyaka 2 nakaweza emyaka 2 wenimewega omwaka ogwokubiri wakatandika mpezeza ebiri Gloria nno oyagala oba sitema myaka gyo nedda mpezeza ebiri kati tubadde tukya concentratinga ku music kubanga tukyalina bingi ebyokukola nga kwotadde okuleeta Grammy mu Uganda ekyatulemye nze nnyabo Gloria Buja obadde wagitandiseeko oli kwagala gireeta tujja kuwagira ffe kasita muna Uganda tumuwulira mu Grammy tetwagala kumanya nti simanyi oluyimba producer nomukwati ebyo sima bye bawoza kati mbu simanyi oluyimba lwe luli wangambadde sirumanyi ebyo tetwagala kubimanya kasita tukulaba mu Grammy tukulaba ku New York gondi ebagiyita batya New York biki New York TV New York ani kwakamanyi Billboards New York Times New York Times Billboards za New tuwagabuwazi ebisigala tetwagala kubimanya era kati gwereeta Grammy olabe ekirooto Uganda we need to be represented out there mwezi mulamba tujja kuba tuli ku ggwe we need to be represented out there nga Abanigeria bakikuba eyo mu America we need to be represented outside Uganda in Africa in UK everywhere everywhere in the world ekirooto kyange omuyimbi kati nga sinnakituukako maybe oyagaleeta Grammy nga sinnakituukako sisuubira tinandize mu business endala kubanga nkole ki omanyi kimu kuyimba already in a business
ekola ki eri mu kunzimba. It's a lot of stress, a lot of work. Kati oyagala ngatteko kintunde kimbuzi ntunde kyayi nkole ki ate kyayi oyinza omutunda toyinza kutunda kyayi kati gwe neggwe n'okola omudala gwa kyayi okola bwemala okuleeta Grammy nja kukola ki nja kugulawo businesses endala naye kati focus eri ku Grammy kyokka Gloria tujja kuba tuli awo ng'oleese Grammy olyoka ate owulira omugambo ki tujja kwogera obviously kuba kati tuli ku Kenzo kati muninde ana yonna agireeta tujja kulwa tunywa otuzzi tujja kulwa tunywa otuzzi temujja kwebaga puli katulinde so Gloria Book is working on bringing the Grammy Award and other global awards, not only Grammys. So goli mkwe branding international. No, we can jagala kutekako ettaffaali ku industry yaffe jagala to represent Uganda, whether in Africa, whether where, but yeah, I want to okubaako kyenteeka kyenyogerako ku industry yaffe buli omu bagambe nti Gloria bwe yali mu industry nga tannawummula yateekola kino na buli muyimbi kimukakatako tetulina kusigala wano ku ground wokka yeah we can do better. Nabadde ne Kazibwe Kapo mmanyi tomanyi Kazibwe Kapo sagala kulimba. Okay, kama kugambe. Kazibwe Kapo muyimbi. Ayimba kadongo kamu. Ya kuba olimba kuba nalugamba onaba olumanyi. Emmondo twaza kugombolola. Bana simanyi buli muyimbi mu Uganda. Nayo yaluddewo. Naye n'abala nga bwe batamanyi. Ali akumanyi ye. Ne waliwo abatamanyi. Nga muyimbi nga takumanyi? Iye kisoboka. Kati mbaka donka mu manyi yani. Kafeero. Eyafa. Sebata. Amanya gannema. Ate Mathias Walukago manyi. Mumanyi. Kati naye wakadongo kama. Kati aba Mathias babeera ne Bakazibwe Kapo. Okay. Kazibwe Kapo muyimbi wa maanyi wano. Naga industry kati eyammo wano. Egudde. Kuba ebintu bye muyimba. Tebirina makulu. Temubi what time. Nangamba bawandiika ng'oluyimba emyezi egi. Ebitabo ne biggwako nga bakola ebirala. Ne bafuna HTM. Oluyimba nga lwa ddakiika nga 15 oba 11 oba kale 10. Mukola oluyimba lwa ddakiika mugenda olota buloosi. Oba oli awo kati nga bwe tuli wano. Nokazibeda kanzije. Kitwale ndi erumu eddako studio. Noyinga nogamba. Teka mwe ngoma ndabo bampitamu awo. Kati nagamba mwasula industry. Bakyogerako ki? Kyenyinza okyogerako nti nno kyebakola oba kyebaali bakola kirungi sandyagadde kiveewo naye tukkirize nti emirembe gikyuka. Emirembe gikyuka, things keep evolving. Naye ate n'olwa originality bwaffe, traditional yaffe tevaawo. Naye ebintu bwe biba bikyusinga nze nzaalibwa jjo nga kyensanzeewo kirala oba nga bw'olaba nti internet ezze kati music atambulira ku content oba ku internet ekitaaliwo dda. Tetulina kusigala mabega, tulina okugenda n'omulembe. Naye at the same time n'ebyaliwo ne tutabijjaawo nayo ne bisigalawo. Kati nti nyimba style eri different bwe kataba kadongo kamu nga kaŋŋambe style gye nyimbye R&B Afrobeat tosobola yimba luyimba lwa ddakiika 5 tekikola sense. Nti era ekyo kijjamu eyo style ya kadongo kamu kubanga alina narratinga story nti kati nava wano nenzira wano nenzira wali yeeyo style gy'alina oyimbiramu eddakiika 10 eddakiika mmeka
tosobola kikola mu style ndala. Maybe ne reggae osobola chobola nyimba za reggae mpanvu kisinzira na ku style kijoyimba. Naye kyayogera sisuubira nti twatta industry wabula waliwo ebyakyuka ye byala omanyi abasinga kati gwe weetegereze muzaddewo bwalaba ebintu byokola sometimes abira ddala nga tabitegeera like ebintu bikyuka emiyembe gikyuka abantu tebaagala kukkiriza kutambula nakyakyuka mulembe guliwo okkiriziganya naye bwagamba nti guno omulembe ogwamamuwemudde nnyo abayimba oba ekyo tokkiriziganya naye nti bo baabikkangako naye kati ogwamwe tegubikkako byebimu ku bissa industry kituufu ekyo nakyo weekiri naye gwe mulembe ate bafaani babyagala what to do naye nga sikiwagira ekyokuwemula okay naye ojja kumunoonyaako kazi bajja kukuwaayo n'oluyimba awandiika ate be bayimbi abalungi be tulina wano ng'omulanze ennyo kinnumye nnyo okuba nga tomumanyi njagala nti akumanyi njagala mwemanye ojja kumwetaaga kisoboka kisoboka omwana Gloria Bugi kati olina okuba tolinayo mukazi wakadongo kamu yenna gw'omanyi Nantume Nantume Justin olwokuba ali mu mawulire kyekikuleetedde okuba ng'omumanyi kati naye ebintu byedda tubiraba ku internet ebintu byedda tubiraba ku internet mumba sibirayo ku internet banyinza bijjawa olina emyaka emeka mpezeza emyaka 2 mu mwezi oguwedde September September 20 yes bambi naye tekasita toweerabira lunaku lulala ate n'okyusa sosobola tikati ebintu ebyedda byetutamanyi either obisanga ku internet oba ku mawulire era gali ku internet because tetukyasoma newspapers buli kimu kiri ku internet kati bw'aba tali ku internet probably simumanyi kuba sina deeka oba deeka eyokebera simanyi ntekemu CD simanyi DVD oba sibirina nti ebeera deeka si deeka deeka basulako mpulira biwulire so tewabeerako ku mulembe gwa tape nedda tewalabako ku DVD enagirabako naye enagirabako naye ali ku internet naye tumute kubanga musajja mukulu ajja kufuna mukuntondo kati njagala ofunayo show y'akadongo kamulumu bakuyite ng'ogenda kuyimba luno oluyimba lwolu ate nga siyimba kadongo sina luyimba nalumu lwa kadongo kamu mulimu luno olulungi lwa Kampala lwa Kampala ng'oyambadde ekiteteeyi ekiwanvu kitwale nti kati nga Maureen okimanyi nti alina show ye omumanyi ye kati koolo nojja n'oyimba Kampala ng'oyambadde dress kubajjukira babandi bali babandi bano baba bagenda yimbira abantu bakulu ng'olina okwambala bulungi max n'otekamu n'akakondo kale kati kano nga ka blouse kano kayinza okukola eno blouse top ye crochet nedda si crochet kati akosooka manoteka ku dress nga mpanvu nga yamameni nojja n'oyimba ne tulaba kyonooba Gloria Bugi nyinza obutuka tosobola kubutuka tujja kukubeerako awo tulabe oba onoobutuka oba toobutuka nyinza zirika ebbugumu nga lingi temuba bbugumu mubamu esi mubamu esi my friend really njakigezaako olina olunaku lwali oyambadde ku gomesi nedda sijambalangako
Ni wetaaga ojambale mulabe. Nisobola kwambala ebitete ebiwanvu by the way. Sobola kwambala ebitete ebiwanvu kisinzira nnyimbeewa. Bampiseewa. Kibadde gamba kati ngaawo ku bandi nga bwe wali ojja mu show ya lutalo wali olina kwambala kiteeteeyi kiwanvu. Kubajjukira abakazi abaagala lutalo. Bakazi bakulu badda. Mukwano kebeeko ku bayimbi abalala bayimbayo mbuulire yayambala ekiwanvu. Waliyo Shakira waliyo ani? Gwe bibyo obeera unique. Abakazi abaliyo. Ne tujja ne tuga Gloria Buggy atukubye surprise bambi. Show yagitegedde. No, nze namubuuza nyambala nti n'agamba yambala nga bw'oyambala bulijjo. Obuuza abantu. Obuuza mbuukinze. Kubanga juzi wali bambuukinga ku baptism. Tebangamba ya mwana muto nali manyi ya muntu mukulu. Baptism baptizing abantu abakulu. Baptism bagikole after party. Ate nga ya kiro, kati tebangamba mwana muto kimanyi abantu abakulu baba baptizing. Baba batiza abantu abakulu. Yes. Mukatuli kyali awo. Si bakatuli batiza abantu abakulu. Kyogana abakatuli kiboka babatiza. Nafa mbalokole tubatiza. Ye mwe banyika mu nnyanja abakulu. Mwe balokola anti. Kati nze nali simanyi. Nyere kusanga nkana kato. Naye nga baleesa abayimbi bangi. Olwo bw'oyambadde otya? Obuntu bwo buno bwa bulijjo. Wakola otya? Wakuona bukonyi muziki. Like bennyamira bo. No. Aya bampise bali tebakinaako buzibu. N'omwana yali ayagala nnyo Nyashi najja naginyeenya. Naye abantu mu comment section bakinako obuzibu. Naye I didn't know. But me, now these days I ask. Bwe basibbaala I ask oyagala nyambala enkya. Zebiwanvu mbyambala. Naye bakubuulire. Ne ku mikolo very soon ngenda kundabako nga neesala Gomez. Ogenda nga nyambala ebitete ebiwanvu. Nsobola byambala. Tofe. Tobutuke. Katata gwe mugomesa ogenda kuba bulala. Njagala kufunayo program wano ewaffe ng'okola emikolo n'embaga. Ng'ogiweerereza mugomesi na mishanana. Gwe mbuukinga olabe wenja okwambalira ku mukolo gwo. Very decent. I will be very decent. Mujja kwewuunya. Nsobola. Kubanga nange kankubule nsaba. Ngendako mu church. Kati engeri gye nyambala nyambala according to the occasion. Right now olaba nti nyambala. Ogenda mu church? Yes, right now tolaba nyambala. Ate bwe nyambala mu church kirala nnyo n'ebikirira like kisinziira where. Bambi. Waliwo ekintu kyali kikutuuseeko ku stage n'owulira obusungu? Bingi. Bibaawo. Nga kyali kibi bakukwatako? Abankugamba ekiriwa. Kubanga bingi. Bikutuuseko bingi gwe. Nga ne bikunyiiza? Naye banyina okumuvinga online. Tobeerako nabakanyama bo? Mbeera nabo. Basitira ebintu bikutuuka. Bayitawo abantu ne bajja ne bakukosa? Naye nga toyimbira mu byalo Buggy. Oyimbira mu kibuga. Mukwano tekikola. Kuba abantu bo mu byalo be batera okukola ebyo. Kola research nti bambuukinga eyo Fort Mbarara buli wamu ngendayo. Anti awo Mbarara era kibuga. Fort oba okyali mu tawuni ya Fort. Kasese ogendayo? N'oyimba? Bulungi. So oyingira mu Masaka munda oyo buno obuvuluvulu bwe tulaba munda. Kuba abo be batera okukola ebintu nwaji baakuba empi. Osobola okuba faani oluyi oba omuzindaalo? Obusungu bwange bundi wala. Gwe n'obusungu bwo mweri wala? Tweri wala. Nga ndaba olimba. No, kiyinza okunyiiza naye kati. Kiyinza okunyiiza naye kyenkola mpita bouncer n'adiiringa naye. Totambula nga tolina bouncer? Oba otya? Si kutya but Fani asobola okukola ekintu kyonna. Of course, yeah. Abantu si buli omu nti ategeera. Tulina abalalu bangi mu Uganda just utamanya nti beetwale mu ddwaliro. Si buli omu ategeera.
tulina abalalu bangi. Tulina abalalu bangi mu Uganda. Twetaaga madness awareness in Uganda. Nti abantu abategeera bangi nnyo batambula naffe. Mukwano gwange alina omuzannyo ku Bati Valley baguyita madness. Oba yasinzidde ku kino nga Bannayuganda bangi abalalu. Abannayuganda bangi abalalu olaba omuntu ng'ayogera n'olowooza ategeera nga ggwe. Bantu bangi no balina mental issues. Nti nno just bwabutamanya nti maybe agende ku check up oba agende bamujjanjabe just otamanya. So kati tetegeera kyekimu, that's why I have to work with security like every time. Nga tonayimba ku campaigns. Tonafuna bakubookenzi. Waliwo gwe nafunyeeyo awo naye tannakonfaminga naye nga campaigns nzimbirako ddala yenna anansasula nja kuyimba. Yenna disclaimer nga wano naffe yenna anaasasula ajja kuyimba. Si bya bule. Sirina gwe mpagira, sibiriiko, sibimanyi, sibitegeera, nabirekera mu ababitegeera ya politics. Era temubinteekamu. Isabo nyaba kikwatako politics akwatako. Tekinkwatako nakaweze emyaka 2 yasijja londa. Okkirizibwa okulonda. Nkimanyi naye saagala. Abaagala kati bwe tuba tulonda ogenda beerawo. Waka. Wetuulidde. Tugende tukulondere. Enna ayagala afuge. Ayagala afuge. Kale yimuka olonde Woman MP. Bw'ovaayo olonde Woman MP. Yaliwa. Tomanyi Woman MP? Yanina nti esibyewo. Bangi. Anti gwofunako gw'onaawuli anakuwa manifesto ye n'ogyagala. N'olonda. Kyamazima gavumenti ebyobufuzi oba olonda batolonda waliwo abajja oyitamu so kati sala mmala budde. Radio wabe emanya agenda oyitamu kati ate lwakimba nnonda. Nanti tusobola okulonda. Gwegenda okasitinga akalulu. Mugira mulonda. Nze yenna afuga simulinaako buzibu. For as long as emirembe weegiri. Gloria yakaweza emyaka 2 ebyokulonda ebyo tabimanyi bulungi. Naye amanyi okuyimba saana abamwetaaze. Book me. Booking agenda amuyimbire. Nja kwambala bulungi nnyo ne gomesi nja gyambala. Mugende mukube campaign. Y'omuntu eyakusasudde. Eyansasudde. Kubanga gwa mulimu gwange gwegundiisa. Kati anampa ssente nga muyimbira. Oli mu federation? Lwaki tuli mu federation? Oli mu OMA? Sina kyendimu. Ngamba ebintu by'obufuzifuzi ebyo saagala bumanya. Kati olina okuba under an umbrella. Bye bimanyi. Kati gwe ababirimu bibayambye eki? Pulira biliyoni simanyi bafuna biliyoni zikomeeyo. Tezitofuna gwe biliyoni. Federation ey'abayimbi bagiwa ssente. Kati gwe singa oba n'ekizibu. Abayimbi bameka be bayambye. Babayamba. Buli ayo mgu bayamba. Nja kugendayo nkole research. Olaba naate obimanyi kati nze mbimanyirewa. Nawe wali otuddeko nabo ne batakunnyonnyola. Wali obuuziza ku federation bwekola. Wali ogenzeeyo ku Lwokubiri oyimbamu. Moyo gundi yamu. Tebansasulanga kuyimba. Kati awo omanyira nti nno. Ate bampagira kunsasula kubayimbira ate nze nange ebyawe tebinkwatako. Babasasula abayimbi ogendayo wali okuyimba mu federation. Wansuubira. Bibeera bya gundi. Kitwale nti oyina show. Nti Bugi wategese Serena. Kati bw'oba wategese Serena, federation kigikakatako okulanga show. N'ogimanyisa abantu. N'okugulako tables. Wesirikire ezo biliyoni z'empulira eziriyo ssebo. Omuyimbi bayinza okwata bamusasula like the worth nti ennyingi ng'abalala ku show bamusasula but still bamuwaayo. Yeah. Kati lwaki togenda? Tewannampita nze seetwala batampise. Naye nga Kenzo munyumya.
Mama nyina neighbor wange. Tweraba we just say hi. President omugamba bugambi hi. President wo. Gloria no saaga mukwano. Ojja mwetaaga. Wandibadde otandika bukyali. Hi n'ogikomya n'oyimyako n'omugamba kamange mbadde nsaba kukubuuzaako. Nga toyimye bya hi. Ebyo bya hi tebijja kukola. Tetulina budde tuli busy. Kale. Ndowooza mukiwulidde. Bakiwulidde. Gocha yogeredde. N'ogaana nakikujje mu kamwa ate Zubedo. Hi bamubuuzizza. Bamaze okubuuza. President. Oyo bayaga nfukamire. No, yimirya n'onyumyamu naye. Sinyuma n'abasajja bafumbo. Tuyimya n'abasajja bafumbo. So tosobola kwaga musajja mufumbo. Sobola. Kitegeeza tosobola gwe nakubeera mu polygamy. N'obeera mukyala wakubiri oba wakusatu. Ogamba ki? Tosobola beera mukyala wakubiri. Oba wakusatu. Tekisoboka. Oyaga kuba namba emu. Of course. Eno nyesho gigattako, eno figo gigattako. Wakazuukuka. Gloria, wakazuukuka girodzaako bulangeti. Nyabo! Mbutulabye wamu babiri basatu. Omanyi abaana balina nyaashe nga bannamba 2 3. Babyagala. Bayonoona ekitiibwa kya nyaashe. No, waliwo atakiinaako buzibu. Ng'okirinako obuzibu. N'agamba ye it's okay. Nga maybe musiraamu. N'abatali kati? Nze? No. I'm one of one. Yeah. Omusajja omufumbo wajjira n'omutegeera. Oti? Kyokka Gloria. Bangi mu inbox yange n'oweyandibamu. Bakolayo ki? N'owange bw'abanga mwali. Yandibamu but I don't give them attention. Lwaki tubagamba nti tusaaga abasajja bafumbo? Sina budde. Naye baba basusse batuyambeko naffe eno batumenya. Sina budde bubaddamu. I'm very busy. I'm fully booked. Omanyi buli week. I have shows. Ntina sina budde bukebera DMs zange. Simanya messages za TikTok oba Instagram bichi manage ebya binyambako. Kati abapalapalanya ne bagula namba yange ne baginoonya ne bajjera paka ku WhatsApp. Enamba yabagigula. Abengo bane blocking. Oba blocking. Ng'oli bulala. Yep. So Gloria tayagalira ddala abasajja bafumbo naye baali babikwogerako. Naye ndowooza kati ekyo nakyo kimaliriza. Baali boogerako. Nti oyagala abasajja b'abandi abafumbo. Nze? Be bakuwa amamotoka. No, Mukwana, correct that. Be bakuwa amamotoka. Kugambe nyimbidde emyaka egi. Oyina motoka ezi? Eri emu erina gijjawo. Kati naye yakubiri si yeesoose kyentegeeza. Nze n'obwedda mmanyi ziri 2. In fact era nitulina 2 naye emirimu. Sente zange ziri evident. Sente we ziva ze bye mulaba ziri so evident. Abantu balekerawo okwewunza n'okwogeza obutamanya. Buli kimu kyenfuna si kimu kyenfuna but the work, they see the work hit baziraba, endorsements baziraba, nzipostinga, shows baziraba, tewali kye batalaba. Just ntinno muba mwagala kufuna bisawo byaffe tukwogereko naye nga ssente yo gibonaabonera terevu. So Hill Nvambara nenzire 40 nenzire wa babiraba shows baziraba babeerayo. Bugi taliyagala musajja mufumbo aba blocking abaami bammwe kuba bangi mu inbox ye, but she doesn't give them time. Even those who trespass ne bagula enamba ye, she blocks them. Webale kuba muwala mulungi. Webale blocking abasajja b'abantu weewonya ddogo. Kuba bajja kuloga. Abakazi abafumbo baloga. Tebansobola naawe. Naawe oli ddogo. Katonda gwe nsinza wamaanyi ddogo terinkwata.
Just nti wagana okwagala abafumbo gomwagalangayo n'olaba. Omwagalangayo n'olaba. So njagala mwagaza kinya sente zange. Oyo osikaza wasinga wo dating abafumbo bagalako sente. Kubeerawo nnungi, kubeerawo bulungi. Nze nzifuna from my music ate nozeteekamu. Mbambagaza ki? Sizeteekamu bafani wange bazinteekamu through booking me, through supporting me. Yes, era njagala nnyo okwebaza. Kutuusa kuno okwebaza eri Buji Empire. Bafani bange bayita Buji Empire. They are emperors and empresses. Do you know what that means? Yeah. Buji Empire bane mwe bale emperor abera kabaka. Bakabaka ne ba queen emperors and empresses. Yes. Mo empire. Bane nebaza nnyo Buji Empire bafani bange buli aliyeyo nga booking mbagala nnyo mo bale ku patronizing my business mo bale nnyo hit boss manager. Oh my god. Mbula ofukamira. Baleke bona fukamira tebijja kukola. Bakimanyirire nga tufukamira. Lotalifukamira bajja kukumanyira. Era mu tribes temufukamira. Kati tobitandika. Beerawo ng'okiwulira ku mutima nti obaagala nnyo. Ekyo balina okuba bakimanyi. Tumira ku muyimbi g'osinga okwagala. David Lutalo nkwagala nnyo webale oku acknowledging my talent. Nebi wayogera byonna bane nkwagala nnyo legend kwasinga. Tumira ku muyimbi yasinga okutama. Ate lwakimba mutumira. Akimanyi. Abantu bamanyira Buki. I know. Yes. Kimubeeremu. Ntumira abayimbi abagenda abafuna obudde. Omanyi owabeerawo mutaata kwagala. Natabako kyakikolako. Natakwagalira eyo. Naye oli afuna obudde. N'atuula mu kamera. Ne bamukwata nga eyina nonsense gwakwogerako. Oyo muyimbi abatategeera bulungi. Era omutumiddeko. Nfo kyokkola. Ntumira abayimbi abatudde mu kamera ne banjogerako nonsense mwerere. Batya my talent. Stop being intimidated. Go and fucking work. Go work your ass off. Yes. Babadde bangi babeera banjasamira. Kugamba baba bagala tatinga ku masannyalaze. Yes. Naye nebuuza ennyimba zo zikuweddeko like n'ofuna obudde n'otuula mu kamera n'oyogera ku mimbi mulala oba abo emimbi abatalina bookings enyimba abanoonya kweyekwata amasannyalaze like bakyogereko bambi mwebale nnyo nammwe batumiddeko. Keep tapping on the masannyalaze but you can do better. Record, work. Kagambo k'oluzungu kaliko obawadde kamala bumazi ne bw'otabongera kabadde kakambwe. Tekagwa ku muntu nga tamanyi luzungu bayinza okukamuvunulira bulala ojja bawulira kuba kati ako ke bagenda otemamu byonna byeyogedde ebirungi bagenda bireka batemamu ako kawe kati bafuna omulimu bani bagenda kukatema busigwe sigwe ke naye abaana ba TikTok be batemamu waka era twaga bawoninga tuteekako ekifaananyi nga talina muntu gwayogedde abaana abagenda otema waako. By the way muyizo omuzoogo omubi omuntu alina muntu gwayogera ne bajja ne bakwata ogufaananyi gw'omuntu gwe batenateekamu oba oli awo essimu Shabimu abadde ne Bugi n'alyoka njogerako ng'otudde awo naye omubuuze ddi yayogedde ddi ku linnya lyo abantu bessaawo n'omuga akwata omwana eyatemyemu waaka ye yakutaddeyo ogenda laba bagenda teekako ebifaananyi abantu bessaawo bamanyi bagenda teekako ebifaananyi naye tekigenda tegenda kubeerera nnyangu be bamanyi wabula sirina era tandika kati onnyo amazzi we tugiteerayo we papa abaana be bagenda otemera be bamanyi buli omu alina eddembe lye mu Uganda abantu bakole eki buli omu akole ekimusanyusa as long as
tondaga nti ondiko nnyo. Buli omu akola ekimusanyusa. Bakubeko kitono bakuleke. Tondaga nti tolemezaamu. Tondaga nti ondiko nnyo ze career yo gitambuliza ku nze. Anti abalina okwogerako. Nkitegedde. Waliwo ekisokka. Atumaliriza onootuwayo ku shock Serena omwaka gonna gw'oliba osiimye. Si Serena abantu babadde bamanja show ne bagamba tusooke tuve babadde bamanja concert ne bagamba tusooke tuve mu campaigns. Mu kalulu. Yeah, kati after campaigns awo tutayina tandika onoonya venue badde abantu babadde basuggestinga nkolewa na Kivubo. Ne bagamba naye waliyo amataba. Tunoonye. Bugi. Ogera kundetera bizibu. Teri mataba. Nagalabayo. Tegali mu Nakivubo mw'oyagala kukolera. Galiwa. Gali eno wansi mu maduuka. Oh, okay. Sorry. Mbadde manyi wonna weegali. Kati we're thinking about So Nakivubo yasaziddwamu lw'amataba. Bwe baŋŋamba nti togendayo eyo. Kati ne basuggestinga Kacheeka Stadium oba Namboole. Ne bagamba Namboole kisoboka okukolerayo ne bagamba tugamba okay. After elections, campaigns, elections, blah blah blah, tugenda sourcing out the biggest venue because my fans are very huge. You know, fans banji from outside Africa, from wherever. So management yo yabadde etudde bebamu ku basuggestinze Namboole. Embugi oliranye abantu abatakwagala banna. Kyokka ffe abakwagala ogatukuwala n'olwokuba tugamba amazima. Si management yange mukwala bafaani bennyini be basuggesting. Si bantu bo. Namboole. Mwana gwe. Linda gwo. Tewali muyimbi yali akubye Namboole. No, so nzagenda osooka. Kituwe. Nzagenda osooka. Namboole bwegana bakuwe kololo. Kololo ne Namboole eriwe esinga obunene. Namboole lwakuba nti alinamu bino bwebiti bingi ennene. Namboole wetaaga ekisaawe ekinene ddala. Bambi. Kacheeka eri Mbarara oba Karato tutwale Mbarara. Kabale Mbarara. Fabe Kampala na Fort Wechaffe. Bafani bange beyo. Ati Mbarara wandibadde obawa kyabwe naffe n'otuwa kyaffe kati ffe n'otuwa Namboole bali n'obaweeri. Yeah, we're planning. You're dreaming big, eh? Yeah. With your fans. Dreams are free. If I didn't dream and work hard, I wouldn't be driving this car. I wouldn't be having what I have because I was dreaming. Ababalabira ddala. Nga oyina bifuna after myaka 10. Oyina bifuna after myaka 5. Nedda, what you dream and what you want. Bo dreaming ku kintu. No. Bo dreaming ku kintu ng'okyagala. Nobeera ng'okola ekyo kintu kyanguwa ne kijja. Naye bw'obalaba nga tekisoboka. Ng'olabira ddala okuvuga ku benzi oyina kuyimbira emyaka 5 era ajja gifuna mu myaka 5 kitegeera. So oyo ye Gloria Bugi wammwe naye bafaani bo beewale nnyo tutuula nnyo kumpi nabo batambuze music wo bakole buli kimu bave mu bintu by'okulondera ebifo oyina okukolera concert. Bajja tuleetera emize gye tutaagala kuba nawe you our friend. Oli muntu waffe naye ekintu kya Namboole gwatakkiriza nti kisoboka gwe mulabe wange ekintu kya Namboole no Serena is okay gwatakkiriza nti kisoboka gwe mulabe wange abantu bo baagala kutuula nga bali comfortable bagayimirira Namboole otuula akasana kajja kubookya bajja kuyita abeewaabwe ne wobadde obatadde Nakivubo ng'oyimba stage eri oyina okuba nga walesa system y'amaanyi nga tukuwulira buli wamu woyimba. Nga b'amaanyi. Zizo systems zetwetaaga wano tulaba ng'eyo bakuba zi arenas. Tulina kikola wano naffe. Why not? Ogenda kuba arena. Bugi w'amaanyi. Producer. Awo wabi lwaki tetuta Gloria
omuntu n'agenda maama afudde jjajjange siibula abantu abalabye abalungi basiibule mu luzungu tulwawo okwogera wano oluzungu Gloria basiibule mu luzungu lovely beautiful viewers of this show, Gloria Buji supporters, lovers, I love you so much. Keep supporting me. Big up to Buji Empire. Big up to Hit Boss Manager. Big up to Shami. Mwah, love you. Mwah, we love you. Executive Media. Focus, innovate, succeed.